balabako olunaku olwaleero twasuze bulungi lwansonga leero tukedde tulina amawulire agasinga naddala nze mukama mulungi ekiseera kyonna. Abamugisha bantuukirira omwezi oguwedde lwansonga kyebali bansaba kinene namwe mukiraba okubeera brand ambassador wa kampuni yonna. Onosooka n'okola search esooka nga emalayo omuntu ali authentic, muwandiise, olina okukola background research amalayo. So omwezi oguwedde gwonna badde kyeniko not until Wednesday, naye sijja kugamba mbu sikolangako nabo. I believe abasinga mwandabako UK sikwewaana mabegakaawo naye nga ebisava ebyo like visa yange nagijja wano, so ekyo kikulaga mu bantu bali straight. Ekiriwo Mickey seems to fun okujja kweno brand. I believe ngenda ku brand etansuule, ngenda ku brand nange nyongerako. I'm so happy to be part of this family. Naye nga bw'oba ova e Kampala bw'olaba Mapeera ne Church House wakati waliwo bank gye bayita DFCU, awo waliwo tent eddako eya Tekino eva wabaawo omuziki. Yingira munda awo, kozesa lift ku level 4 oba otuuse ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Tulina kaŋŋambe tulina kukovedde kintu, tulina website osobola otusaakingako n'olaba emirimu gye tulina. Ki kye tukola abamugisha? Abantu abasinga bafuna visa batwala abantu e Dubai wawa, naye Mugisha Tours and Travel oba Mugisha Nandi tuli Canada oba tugiringira nnyo mu nsi z'Europe. Bw'otuuka e Canada tumakinga sure olisivingibwa paka wofuna omulimu. Ekyenjawulo ekyansanyusizza okujjira ddala on board nzenga Mickey Tufano, abantu bano bagattako eri bannayuganda. Togenda sanga kampuni yonna esobola kugamba ogenda kutuwaako ku ssente ofune visa ogende Canada oba ogende US oba ogende Germany otandika okukola then otuwe balance. Sinnakiraba. That's why nasazeewo nenziza kuba ndaba nange banyongera ku bantu benziza empeereza oba nange abasapoti mu bbanga lyonna. So ekiriwo omuntu yenna ayagala visa ne Mugisha Nandi Tours and Travel ojja n'osasulako akasente akasaamusaamu. Kitegeeza tukoledde ku bbeeyi yamuntu. Sizzewo ekiri ne maybe nga tekiri mu mawulire kwe kuvaayo maybe bakozese nga nzize ng'eddoboozi lyabwe kijje erimu abantu. So you're all welcome. Mwenna tubaaniriza, tubasuubiza tugenda kuba straight nammwe. Maybe ensonga lwaki tusazeewo tujje eri public ne mu mawulire oba media nammwe mukirabe ne tuli straight. You're all welcome. We can't wait to see you. So oli waddemba okunsumbuwa as much as you want, kubanga this is money we are talking about at the end of the day. So nga tonna twesigisa sente zo, mbuuze ebibuuzo kulage ne ku evidence mututwala abantu. Kuba I believe Canada omwezi oguwedde tubadde ne visa ezisukka mu 3. So ekyo kikulaga we are busy ate nga tukola. Namwe baganda bange tulina okujja netukuusinga ekintu kino because kasavu kanyama w'olyako nange ndyako. So expect my call from anytime soon. Kuba kintu kino kya media simusinza kirimu ejjako ne sente. Sente kali katamani sente ajja ku office etwogerezeganya Sean Stars exclusive. Kibuuzo kyange kiri nti abantu formality already agundi njirina oyekako ne mama ono wesi akwate mu ngalo musajja ateekako omukono salongo kawedde muddo